bayita sesanga batte era nga abadde akolera ku BBS Telefina TV egamba nti ya Bwakabaka era nga promotinga aboogera amazima era nga ya mulembe omutebi. TV gye mulabe eyo yavuddeyo negoba muganda waffe oba muna Uganda munnaffe gwe bayita sesanga batte. Era njagala munvugira akatambi kano katuuke eri Buganda n'abakulembeze abeefuula nti mwagala nnyo Buganda era musupportinga nnyo abaana ab'obuvubuka abaana ba Buganda okwogera amazima kubanga Ssaabasajja Kabaka yatugaa nti guno omulembe yagutukwasa. Naye bwe kiba nga kati aboogera amazima mubagoba ku TV zammwe. Mwasooka ku mwami gwe bayita Gerard Katumba ne mujinga ebiboozi ne mumugoba. Sesanga batte tebakulimba nti ayina omusango gwe yakoze. Bamugobye kuba ayogera amazima kubanga ali affiliated ku Kyagulanyi Centre ku National Unity Platform abadde asiiba buli wamu wonna awali eggulire erirabisa gavumenti eno. Njagala kubuuza mu abasajja abagamba nti mwagala gavumenti eno egende era nga mwekwese mmengaawo era nga mwekwese emabega wa Ssaabasajja Kabaka. Lwaki buli muvubuka yenna kaabe mukyala avaayo okwogera amazima? Basajja mmwe, bakazi mmwe, bananfuusi mmwe, babi mmwe, biteega mmwe, mizimu mmwe, mijiini mmwe, muvaayo omuntu oyo ne mumugoba. Ne mumala ne mutandika ogamba abavubuka ba Buganda nti eno TV yammwe eno TV ya Ssaabasajja Kabaka. Mubuulira abantu ensonga lwaki Sesanga batte mwamugobye. Oyo omuvubuka omwami oyo ne face ye nga bw'omulaba tasobola na kusuna nte, tasobola de kusuna nsiri, tasobola kukola ki mazima kukuba nnyimba za Kyagulanyi, kwagala National Unity Platform, kwogera ku biruma. You can imagine Buganda enyigiriziddwa nga nakyemalira essaawa zino abaana ba Buganda be basinga mu makomera. Abaana abagula buboda bwabwe abaana abaganda abasajja babukwata ne babuteeka ku poliisi. Abakungu bano be muyita abakungu tebasobola kutuuzaako yadde enkiiko zirwanira baana ba Buganda abali mu makomera oba obuboda bw'abaana ba Buganda oba bu bizinesi bw'abaana ba Baganda oba ettaka lya Buganda. Wabula basobola okugoba omuntu ayogedde amazima. Abo be bantu bammwe bwe tubagamba nti abo abantu bali wasi bayinza n'okuwa obutwa nga muwoza bibu nga muwuza nga muga omanyi temutegeera bya Buganda bagitwala bagimalawo kubanga bw'obanga osobola okukeera ku makya n'ogoba omuvubuka nga batte ate mukisirikidde. Ffe tuvuddeyo abatonotono ne tukyogera naye nga mubadde mukisirikidde. Kakati Katikkiro Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa otugamba tubeere beerufu. Naye lwaki buli muntu ayogera amazima mu TV ezo ne media ez'embengaawo tebabeerawo? Oyinza okubanga gwe tolini charge naye mutuule mwetereeze. Tuula ne board mwetereeze abantu mubawe opportunity nga we muyinamu abamu abawagira NRM nga badaniston busuulwa kubanga ye wakala ya kyenvu akiragirawo ne mugoba omwami gwe bayita Sesanga batte ate ne muteekako n'obukwakulizo asirikireeyo. Abamu badde temumanyi nti bamugoba. Abayaaye bano bamugoba nga beekwasa mbusimanyi bayonoona simanyi ebintu bya company musimanyi biki. You can you imagine management ne blaming omuntu for an accident? Omuntu accident ogibulamingira omuntu. Are these people human beings? Namwe mutuulaawo ne mugaa nti mwagala Ssaabasajja Kabaka ne mugaa nti mwagala Obuganda ng'abaana Abaganda be mwandibadde mu impactinga baveeyo boogera amazima ate be mujjawo. Mwasooka nkoba za mbogo ne mugikuba neefa. Tekyaliwo nkoba za mbogo yafa eyo yabula. Naye osanga omuntu eyeeyita Omuganda wano ng'amanyi nnyo eno ngaga ebyo tobyogerako. Muganda wange ojja kukeera ku makya. One day you will remember these words.
mwefuula nnyo ng'abatalaba. Mulowooza nti waliwo omuntu kambabuulire ebintu bino ebigenda mu maaso. Kubanga gwe bwoboga nti TV etandike kyobola nti balekako bano badayana n'abatanzi abalina okukola ebyo mu Uganda ebyekisiru bitunda nnyo. That is why nalabye kana akawulenge ke bayita simanyi ibula simanyi waliwo akavubukaawo kakoze simanyi kakoze eki kakoze program nono omukyale yeetunda badi simanyi badi bulaka video ne trending ku YouTube navayo nagikwata nagiteeka ku Facebook ye nagamba insha Allah twebaza Katonda nti we are trending. What lesson do you learn from that woman? Okujjako okwefuula obwefuzi tuli bagwagwa. Omuntu najja nawe mula ku TV ne tukuba mu ngalo. Najja nayogera ebigambo nga muyina abaana bamwe kube saazi n'abaana bali waka. Olina ganti ne bamubuuza nti wakalya bameka. Enadamu, we are losing a country and you people, you are sitting like this. That is why ebyekisiru mu Uganda bitrendinga. Bunudisi butrendinga. Buli mugwagwa asaba kati nudisi. As your country is being mortgaged, as your country is being sold, as your country is going, you Ugandans mwono n'obudde bungi ku byekisiru. Kyola nti Uganda bakwata omuntu abadde awemula ku TikTok ne bamuleeta ku TV y'eggwanga era ne bamuwa platform ne bamuwa ne za assignment. Omuntu awemula olina jana ganti nakeba ko basajja bano nono ninga nti kirungi okubeera kiru. It is good to be a prostitute. Era tuwagala batuwe ministry era abakyala tubagamba temubeereyo ne mufa mujje tukole omulimu guno gufuna kiralu ku TV and the people will clap hands. Muyina abaana bamwe abawala muyina abaana bamwe batudde waka mwete mwebuuza lwaki ennaku zino abaana bafunye embuto abato. Gwobadde okimanyi nti essaawa zino omwana wa senior 1 amanye ebyomu kisenge akusinga naawe. That is why buli abaana bano lwe bawumula amaka g'abantu gakyankalana. The society, that is the society Museveni gyatwagalamu. Era kyobola nti mutabani we yavaayo ye muntegeera ye mutabani we yagamba abavubuka amanyi kye baagala entertainment na mupiira. Abavubuka be Uganda obo bamazi. That is why bobo yagala olooza nti byenjogera nnimba mugende ku TikTok zaabwe mulabe bye bamalirako obudde kwevuma kwewemula kwerangira. Abakazi n'abakazi n'obasanga tebasobola kutuula wamu to discuss about them nga bamaama. Naye buli omu asobola okulangira munne nga bwakwata mu kizigo nga bwati bwe yeetunda. You can imagine. And they are comfortable. They prefer to pull down each other rather than building one another. Eyo si yensonga. Kangende njagala kwogera ku kintu kya BBS Terefayina. TV ya Ssaabasajja Kabaka nga we mugiyita. Eyo tekyali ya Ssaabasajja Kabaka. Eyo TV ya Museveni ne Muhoozi. Mulekeraawo okusiriwaza abantu. Kubanga TV eyo omulimu omukulu gwekola ennaku zino kutunda Muhoozi na kutunda Museveni.